eyali mukyala wa Pastor Bujingo, omukyala amanyikiddwa nga Teddy Naluswa Bujingo. Actually abankoze ensobi nnene nnyo okubeera nga te aŋŋamba nti yali mukyala we, kubanga Teddy ajjukirwa nnyo mu bigambo bye yasalawo n'agamba nti tagenda kubeera nga te asayininga ku kiwandiiko kya divorce kyonna kubanga bw'abajjukira bwe bali mu kanisa nga bali mu kubeera nga te bakuba ebirayiro ne Pastor Aloysius Bujingo, balayira ne baga nti mu bulungi ne mu bubi okufa kwe kuli baawula, era nga ye agamba mbu omu ku bo yalina okubeera nga ati ava mu bulamu bw'ensi eno obufumbo anobeera nga ate bwaggwawo, naye nga ye omwami ye yamuvinga ono yafunayo dda mukyala we omulala. So byo byonna ebya Teddy Naluswa Bujingo munange yagudde mu bintu, era nga oluvannyuma lw'okubeera nga teyayawukana n'omwami we wali ku Canaan Land, yasalawo n'abeera nga ati addayo ku Bat Valley Theatre nga yambibwako mukyala wa Pastor Kayanja, omukyala amanyikirwa nga Jessica Kayanja. Munange omukyala Teddy yaddamu n'abeera nga ati atandikawo ekkanisa ye, era nga ku Bat Valley Theatre gye batandikira n'omwami we ndowooza gwali mwaka gwa 2014 we watya we batandikira n'omwami we. So munange oluvannyuma okubeera nga teyayawukana n'omwami yaddawo n'abeera nga ate atandikawo ekkanisa ye, era nga ekkanisa ebadde etambula bulungi nnyo. Alina ku ngazi zonna sobola okubeera nga tembateerawo vidiyo okubalaga wa ekkanisa ye weetuuse. Omukyala ono alina ekkanisa gy'azimba muganda wange, era nga mu kulaba kwange yandisooka Pentagon okuggwa. Kakati munange omukyala Teddy yabadde ali awo ng'ali mu kubeera nga ate aliisa endiga ze ekigambo kya Mukama gye waavudde abazungu, era nga abazungu bano baavudde mu ggwanga lya America ne babeera nga ate bamukubako a very big surprise. Baavudde ne babeera nga ate bamwanjulira packaging nnene nnyo, era nga bamusuubiza ekkanisa ye gy'ali mu kubeera nga ate azimba bagenda kubeera nga tebagiteekako ettoffaali eddene ennyo. Lwaki mbyogera nga nina vidiyo agenda kubeera nga tenjibazanyira awo mubeere nga te awo mukyalo ono mwongera okumanya ki ekiriwo sawe, naye ng'omukyalo ono muwemu ebbanga ttini nze bwe mba ndaba Teddy muwemu ebbanga ttini yandifuuka ate ekintu ekirala mu ggwanga lino Uganda. Era nga omukyalo ono abadde agaidingibwa oba abadde ayambibwako mukyala Jessica Kayanja, mukyala wa Pastor Kayanja, okubeera nga ate ayongera okumuzzaamu amaanyi n'okubeera nga ate amuwa confidence. So byo byonna bigenda mu maaso side ezeyongera kubeera nga tembateerawo video likinga ate sharingirako abalala, beera nga tokkirira wansi awo yozayoza omukyalo ono ku birungi byayongedde okubeera nga ate atukako. Twegatteko mutongole oleme kubeera nga ate osubwa amawulire ekika bwe kiti nkomawo temuvaawo kiki ekyakusikiriza oba ekyakuwaliriza okulokoka. Olugendo luwanvu wabula nagenda ne mukwano gwange. Amina. Mwebyo ebiseera twali nga tubeera ffenna naye nga twebala ng'abafumbo naye nga obufumbo obwafe obwaki kawundo kakubye eddinisa oba obwekweyiya kawundo kakubye eddinisa mu 1992 lwe nasooka okugendayo mwezi gwalindoza gwa May ogwokutaano. Mwanyinaze yagenda n'atuleetera tegwali gwakutaano, mwezi gwali gwa December. Mwanyinaze yagenda n'atuleetera obutiketi obwo nga bwa muzannyo. Kati ffe ng'abaali beeyiiya okweyiiya okwo yambuuza mulina gye kugenda okutakalirako Christmas. Ne mugamba nedda tetulina. Nagamba Teddy ngenda kuleeterayo obutiketi KPC. By that time bali bagita KPC. Nagamba nja kuleeterayo obutiketi mugende waliyo omuzannyo wabwere. Nagamba yi waliyo ekyobwere. Nagamba kinyuma ekyo ekyabwere mu Kampala. Nagamba kinyuma. Nagamba era kati bweyabumpa nekamu nekawa mukwano gwange nemugamba tugende. Nakkiriza ne tugenda. Bwe twagenda ne twatuula nawaggulugulu ne tutandika okuwulira amini okulaba omuzannyo. Kati tuli mu muzannyo kubanga neyabudde teyaŋŋamba nti mugende mulabeko ku muzannyo. Kati omuzannyo bwe gwaggwa walimu ebintu kwali kuzannya. Baali bakuyita batya? Baali bakuyita Heaven's Gate and Hell's Friends. Okay. Yes. Kati
ngenda okulaba waliwo abafa simanyi bagenda mugenda waliwo famire yankwatako ennyo baali bayivu akaana kabwe bwe kafa bambi nga kato nekagenda mu ggulu amalayika ne bakaaniriza kali tekalina bibi naye abazadde baali bakkiriza nnyo kati nabo ekiseera bwe kyatuuka okufa bakasisinkana mu ggulu ate ne wabeerawo omulala nga ye yali profesa n'abuuza kati yafiira mu mwenge accident yamuba ng'anywedde atamidde agenda ozuukuka amubuuza kati ng'abuuza kiwa bwendi kiki ekigenda mu maaso okitegeera nga yeekalakaasa bamalayika ne bamugamba nudde mumuliro nagamba ikanti nze nasoma bamugamba yadde wasoma naye oddeere bwatyo so mukwano gwange ye nakolaki n'alokoka yafuna ntiisa eri ye n'alokoka kati bw'alokoka neŋŋamba guno muzanyi gukulokola guti kituufu nze naye nakula nga ndi mukatuliki super yes mukomba mudaala kati omuzannyo ogwo neŋŋamba naye nenakula ebintu byeyalinga akola nga takyabikola neyakyuka atandise okukyusaamu eyaddanga matundikudde eyagalanga firimu takyayagala firimu eryawo enjiri emuyingidde mu kaseera bayibuli etambulira mu nkwawo ŋamba muntu ngenda kuddayo gwe kulidda kati nembuza manyinyaze nti obutikiti nziramu ddi obufuna naŋamba lindako baliranga bwe bagenda okulanga yali 20 nga balanga mu 93 nga bagamba nti gujja kudda mu 94 93 tegwaliyo wabukamu omwaka negudda 94 neŋŋamba mu 94 wegulidde ngenda kuddayo ntuule ndabire ddala kiki kyebategeeza kiki ekyamuviirako okulokoka simanyi naakyukamu simanyi okulokoka nze nga sibitegeera twagenda kulaba muzanyi ate tuli bakatuliki ekitutwala mu betutamanyi kiki amina 94 gwatuuka ŋŋamba nze omu kubasooka okufuna obutiketi oluno saalina mwanyina nze kanfunira ogenda oyaaya nze nakefunira era nze omu kubasooka okulaba amina bwe nagulaba nga nze entuula bwenti neneetegereza nenkuliza ekigambo ku kigambo eddoboozi neriŋŋamba nti naye we bukya ku makya nga ensi eweddewo oddawa kituufu kubanga twalinga mu katuliki nga okola byoyagala olina eddembe weetaaga twalinga mu ddiini naye abantu abamu tebagala kwogera ku madiini gaabwe era bansonyiwa okwogera ku ddiini naye twabeeranga mu madiini naye nga okola kyoyagala tewaliwo kikulimitinga weetaaya tewali akulondoola naye ngenda okulaba nga waliwo strictness terikola kino terikola otya okusobya katonda ate wali entiisa teyaliiwo kati ndokoka era njatula wayitawo wiikimu nendoota omusaalaba nga guli ku ggulu awo nga gulimu lighting eyakira ensi yonna amina neŋŋamba kino nga kirungi neŋŋamba bannange kasanalokosera babyentandise okulaba byobadde nga siraba negenda nenyongera okunywera wayitawo ndowooza akabanga era kaali katono ngenda okulaba nga waliwo gye tuyimiridde nga waliyo ekitangaala naye nga eri emitala waliyo abantu bambi omuliro nga gubagoba emisinde omanyi omuliro okudduka nga n'abantu badduka nga lulinga luyira nga bajja eno badduka bajja eno nga tebatuuka nga bajja eno gye tuli naye nga fe tuyimidde tubatunulirawo tuti ebyo ebintu bibiri bye byanyweza
n'ogamba omugezi nina kuva gye mbadde endeera era sadda mabega kitegeeza wasooka kutegeera obuzibu obuli gy'obadde n'olaba nga olina okufuna obulamu obw'enjawulo okusigalawo n'osalawo n'olokoka. Ekitegeeza emizannyo egyo gituyamba nnyo. Ali eyo natulaba era tuwuliriza puroguramu bagiyita manya kikyokkiriza owulidde omusumba Teddy ekyamusikiriza okulokoka. Alina kyeyalabirako, teyawalirizibwa, teyalokoka lwa boyfriend, teyalokoka lwa byabugagga, teyalokoka kubaako bibye nga ye, naye yalaba nti waliyo obulamu obutagwawo gyalaga. Ekintu n'ekyo kirungi. Era nsabira nnyo minisitule eya watoto. Era mbadde mbasaba bakomyewo omuzannyo ogwo. Kubanga abantu bangi abasobola okugulabirako nga ffe bwe twagulabirako. Mukama yeebazibwe. Baŋŋambye babuuzaako tebaŋŋambye ekirala. Mukama yeebazibwe. So bwe twalinga tujja ng'omusomesa bw'aba agambye teekawo full stop oteekawo full stop, wagamba teekawo koma oteekawo koma. So baŋŋambye babuuzaako. Mukama yeebazibwe. Nti Mukama yeebazibwe. Njagala kwebaza Mukama ku lwa Mami Jessica. Mami weebale kujja, mwebalire ddala. Mukama akumpeera ennyo omukisa. Ne weerekereza leero Saturday. Manyi program nyingi eggulo mwasuze mu night prayer naye era nojja. Mukama akumpeera ennyo omukisa. Ne muzeeyi. Mukama yeebazibwe. Kale nsaba tugatte engalo zaffe eza wansi tukubire Mami Jessica mu ngalo. Mami, thank you very much for loving me, for standing with me, loving my children. Thank you very much. And for standing on the truth. Mukama akumpeera ennyo omukisa. Mukama yeebazibwe. Nga temusanyuse. Kati njagala kwebaza na buli kinoomu ali wano. Mwebale nnyo okwerekereza akadde ne mujja. Mukama abampeera ennyo omukisa. Buli omu mu kiti kye. Pastor Samuel ne Madamu tweyanzizza tweyanzege. Pastor Samuel already atuwadde contribution ya church ey'okuzimba church. Nja kubangi babuulira. Mukama wojje akutuddizeewo emirundi n'emirundi mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Mwebale kulabikako. Ekituufu kiri nti olunaku lwali lubadde so busy nti abantu babadde abamu bagenda mu visitation, kajjamu kabadde kangi around, naye twebaza Mukama nti gwakuleese. Mukama yeebazibwe. So tusanyuse nnyo olw'okuhonalinga invitation yaffe. Mukama akutuweere nnyo omukisa. Osanga bangi abalala bandibadde baagala okujja naye olwa obuvunaanyizibwa obungi nga tebasobodde, naye obwedda bampeereza messages ez'obubaka obw'okuzimba kyaki n'okwetonda nti tebasobodde kujja mu budde. Naye abalala mbagambye nti ekituufu kiri nti obudde bwo buyise naye tutandise era leeti, bajja kujja mpola mpola. Mukama yeebazibwe. Yiyi ng'oyogera nga atalina maanyi. Mukama mulungi. Genda kutwala budde buwanvu nga mami andi mu maaso sobola kutwala budde buwanvu. Mukama mulungi. Naye ngenda babuulira Genesis word of salvation. Ngambira neighbor nti musumba agenda tubuulira Genesis word of salvation. Nga temwebuulidde. Anti kyaite nsaba obuulire pastor mugambe. Amina kitegedde. So word of salvation, Mukama mulungi.
nti tebyali byangu nga bwe mubimanyi bulijjo, naye twebaza Mukama nti tuli wano. Word of Salvation yatandika ng'ennaku z'omwezi 4 January, twatandikira 4 January 2020, ng'ennaku z'omwezi 4 January omwaka 2020, 4th January 2020 twatandikira ku Hotel Triangle. Mukama yeebazibwe. So tebyali byangu nga tulinganga abasaaga, abalala nga batulaba nga abasaaga naye nga tuli serious. Mukama yeebazibwe. So ng'ennaku z'omwezi 12 January ne tufuna ekifo ku Bat Valley, ne tutandikira awo, yali Sande, ne tutandika okusaba. Batuwa obudde bo baabutuwa, naye tebyali byangu, naye tukyaliwo. Abalala batuwa emyezi 2, abalala batuwa omwezi, naye tugenda kweza emyaka 4 5 years. We are going to make 5 years on 4th January 2025. Tugenda kweza 5 years. Mukama si mulungi, Mukama mulungi. So njagala kwebaza Mukama ku lunaku lwa leero, era nate atukuŋŋanyiza wano. Ekiseera kyatuuka ndowooza yali 2022, ne mpulira eddoboozi nga olunyiriri lwajja, ekigambo kyajja nga kigamba nti naye nga muluddewo. Nenzijukira Katonda ng'agamba Musa nti muluddewo nnyo wano, ekiseera kituuse ekyokusitula ebigere. Naye Moses by that time yali ekituufu kyali nti tebyali byangu, kubanga gye yali alaga kukkiriza bukkiriza naye nga tamanyiiyo. Jjukira bagenda kuyita mu ddungu, waliwo olusozi lwe baali balemeddeko, ne bagamba maybe katubeere wano, tunaalimira wano emmere, tunaabeera wano waakiri. Katonda eddoboozi ne lijja ne ligamba Musa nti gamba abaana ba Isirayiri nti baluddewo awo. Wayinza okuba walungi naye bakoze eki? Baluddewo, basituke bagende. Nze nnyina ensi gye nabateekerateekera ejjudde omubisi, amata n'omubisi gw'enjuki. Moses n'agamba abaana ba Isirayiri, basituka ne bagenda. Eddungu teryali lyangu, ennyonta yali nnyingi, enjala, buli kimu, naye abaayimirira ne baguma baatuuka mu nsi ensuubize. Kati mu 2022 bwe nawulira eddoboozi eryo ne ngamba ebintu nga si byangu, ne mpita meeting, twatuula awo ku Centenary Park, ne mbagamba nti bannange nno nti ekintu kiri bwe kiti ne bwe kiti. Buli omu yakwata ku mutwe, kwegamba buli omu yeebuuza kiki ekiddako, tugenda kukola tutya, kinaabaawo kitya. Bwe nalaba nga sifunye nnyo kubakingibwa, ne ngamba why, maybe it's not yet time, katukirindeko. Kati mu this year nenfuna abaana baali bato ne baŋŋamba mami, okimanyi nti tuluddewo wano? Nenzijukira nga tuli mu comfort zone, omwezi guggwako ne tusasula rent, naye ng'ate ne rent gwe tusasula oluusi taba mwangu, wakweyiiya. Ne ngamba Mukama ansaasira, kubanga nange nanafuwa ate nga wakiŋŋamba
ne ŋŋamba nedda tulina okutwala okukkiriza kati abalala baŋŋamba naye ekintu kino okitegekedde emyezi mitono emyezi 2 otugambidde emyezi 2 ne ŋŋamba sijja kulinda kubwa miggo kankitegeke kyonna ekinaabaawo kyekikola ki kyekinaabaawo ne ŋŋamba ttiimu yaffe tugamba tugende tunoonye the best place abantu ba Katonda we tunaabatuuza tunywerewo kacaayi bwe tumala okunywerawo kacaayi then tubanjulire ensonga yaffe nga Mukama bw'agikola ki nga Mukama bw'akituteese ku mutima ne tusooka ne tugenda tulina we twalaga sijja kugamba bifo wali walungi naye mmwe abatukuvu ba Mukama mwali temujja kusobolawo baana tunulamu parking nentunulamu security y'emmotoka zammwe nentunulamu security yammwe okitegeera ne ŋŋamba abatukuvu ba Mukama si lwakuba wa ssente entono naye sigenda batwalayo era ttiimu nenjigamba ttiimu neŋŋamba naye mami nedda ne mbagamba leka tugende awantu Katonda affe munene ajja kugabirira era bw'anaaba agabiridde tugenda bw'anaaba akirimu ssente zijja kujja era tugenda kukisasula ekifo na buli kimu. Mukama yeebazibwe. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.